Okay, mukaseera nga the world is mourning one of the biggest American civil rights icon, Reverend Jesse Jackson, eyafudde olunaku lw'ejjo ku myaka 84. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo naye n'awa official statement ye ku mugenzi Reverend Jesse Jackson. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ono, he was blessed okuba nti yasobola okumiitinga Jesse Jackson n'ayengeginga naye ne banyumyamu n'abaako byamuggyako oba byamuyigako. Ku post gy'atadde ku mukutu ogwa X yesterday, agambye nti I was very fortunate to meet and drew inspiration from the American civil rights icon Reverend Jesse Jackson, who suddenly passed on today. In word and deed, Jesse Jackson taught us that the struggle for human rights is a universal calling to humanity as a whole. He also taught us that ordinary people, when organized and courageous, can successfully confront and topple all force to reform entrenched system of injustice. For us in Uganda, who continue to fight for our basic human rights, his life serves as a timely reminder that more courage will always outlive oppression. Despite facing hostility and imprisonment, he never abandoned his belief in the power of the people. At a time when many young people are questioned whether peaceful struggle can truly cause change, Jesse Jackson's legacy answers with a refuse to give up even in the face of impossible odds. May his soul rest in eternal peace, and may his example strengthen our struggle for a new Uganda where justice is a right, not a privilege. Ye post Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mitembo gyatadde ku mukutu gwe ogwa X ng'akungubagira Omumerica ng'ate civil rights icon Reverend Jesse Jackson eyafudde olunaku lw'ejjo ku myaka 84. Bobi Wine ebigere byatambuliramu bye by'abano abasajja. I took time nengezaako okunoonyereza n'okusoma kw'ono omusajja. There is a certain video that is trending on social media right now ng'omusajja ono akaaba amaziga olunaku lwe baalangirira Barack Obama nti ye president wa America mu 2008. Munnamungi w'omuntu eyali mu Chicago ewaali event Barack Obama we yawera speech nga bamaze announcing as the next president of the United States of America. Jesse Jackson camera zaamu capturing nga kulukuta amaziga ge bagamba agali amaziga agessanyu, tears of joy. When he was asked lwaki yakaaba amaziga, yagamba kyekino ekintu kyabadde ng'alootako, kyekino ekintu kyabadde alwanirira, kyekino ekintu kyabadde asabirira kituukewo. America to have the first black president. Gwe munna Uganda, kiki kyofuna mu story ya Jesse Jackson? Bobi Wine gwakkiririzaamu nti ne Uganda at today, tomorrow, next week, next month or next year, Ugandans will laugh and cry at the same time, like this man did.
Jesse Jackson yali omu ku basajja abaali ku lusegere lwa Martin Luther King Jr. Era balina movements zaabwe. Be basajja abaali balwanirira eddembe ly'omuddugavu mu America. Bakolanga bukubirire okulaba nga omuddugavu naye atwalibwa ng'omuntu. Abasajja bano baholdinga protests. Abasajja bano baasibwa. Babakola all sorts of bad and evil. Naye they didn't give up. Jesse Jackson agenda kujjukirwako mu byafaayo nga the first American okwagala okwesimbawo kuba president. Yayagalako okwesimbawo kuba president, n'agenda mu kamyufu, ne bamukubira mu kamyufu, n'atasobola kujja kwesimbawo. Naye eyo attempt yokka yali emala okulaga nti yatandika omumuli ogwo. Na buli kati abaddugavu mu America abenyigidde mu byobufuzi bagamba bayiga so much kuno omusajja, his resilience. Even agenza okufa nga ekintu kye yayogera emyaka 10, 20, 30 emabega kyakyaliko. Jesse Jackson. That picture kibadde kitrendinga ku mikutu ng'akulukusa amaziga olwo lunaku lwe balangirira Barack Obama nga president wa America. Yensonga lwaki mu posti ya Robert Yagulanyi Ssentamu Bobi Wine aina watuuse n'agamba nti for us in Uganda who continue to fight for our basic human rights, his life serves as a timely reminder that moral courage will always outlive oppression despite facing hostility and imprisonment. He never abandoned his belief in the power of the people. Jesse Jackson. Nti ffe abali mu Uganda abongera okulwanirira eddembe ly'obuntu, obulamu bwa Jesse Jackson bugenda kubeera kijjukizo kya buli kiseera nti amaanyi ate ag'empisa gatera okukakkanya okunyigirizibwa newankubadde nga muyita mu kusibwa na kukubwa. Ono omukulu Jesse Jackson talina lunaku na lumu lwe yali avudde ku kye yali akkiririzaamu eky'amaanyi g'abantu, nti ne bwe yalemererwa okwesimbawo nga president mu America, ekiroto kye ekyokulaba omuddugavu ng'afuga eggwanga lya America oba oliawo Katonda yakozesa ye ne kiyita mu mulala Barack Hussein Obama. Olunaku olwaleero Bobi Wine agenda bayogerako eri Geneva Summit. He's going to be telling his story. It's happening today. Agenda kubanga awa story ye ku biki ebiri mu ggwanga. 2022, that is when he first embraced this stage. Era yayogera. Olwaleero agenda kubanga ababuulira ebize bibawo ever since he last spoke to this summit. Nabagamba buno nze yabwesigaliza togenda sanga YouTube amulala agenda kukola bu video nga buno okuleka nze bampita simple kati nsabo ogivuge tukwatagane later on.